kivulu kikyojjukira kyotalyerabira mu bulamu ng'oli mu Matendo Band. Nakivubo Sebata yamukuba Najjula nga 21 Sebutemba 98 Najjula beddu nga yekka kikyotegeeza nga yekka ne balamu nga nti nno David Lutalo geza bugeza ya nti nno papa Semakula kuwe Misach ku Serena nagira ati Lord Fred Sebata omu mu kisaawe Nakivubo ne matendo ye Najjula nga ne kabaka kwali Uganda bajinyoma bwedda okuyimba nakufunye muzabu n'Obuganda ne mufuula amakula abatajja mwasomanya ekyali Nakivubo wandika bakwata mu ndako mu maaso g'ensolero ezifuga empologoma nakalijja kukumukanga emmandu engenyi olw'ebitiibwa byenfunya obujuuzi nzambye yambazidde kabaka mpologoma Mwenda Mutebi Sabasajja Namunswa Magulu Nyondo Sekwanga Musota kati nno bantumiza okuwoza olutabaalo ab'Amatendo mwangule bwendi musajja wa Kabaka era mperekerwa kabange babiise embuga n'abazungu balabye nga nsanye wabula n'ekigaana okuntikkira nga gwe mbireetera yabakira omanye Abaganda twagala nnyo kabaka oyo gwe kibala kinyize yankyawa nze era kyasanyusa nnyo okumpa engalo katono mwanire mu kibadu omukolo ne gusamba ababewala wamma gwe mumpagidde ensinye bw'olaba nalaba n'ababenkole nga bakungiriza tikiti nka kirebaga n'abebusoga baliyo sebaba bwe budondo oteyo bakakuba ab'e Masaka mwanda g'essanyu eririmu ekyama ab'Amatendo zivuge bweri musajja wa Kabaka era mperekerwa gabange babiise embuga ekitiibwa ky'Abaganda mu bwavu mukinoonya kwogera ng'alonga obulobi Abaganda twagayadde mu kukola balala mu kifo ky'okukola bakera mwenge bangi bakera ku mbala z'omwami n'akoleza olwali tonalaba akanaasaga emmere okuva olugendo bannaffe be twagisasa ng'ate be batuusa otusasa kubanga batukopaga ensuku bo ne batwala ewaabwe ffe ndowooza buteegomba naffe twandire ssente wano nsobedde kiruzinze emikono guno omulembe omukyali obwavu buluma abakyejo guno omulembe omutebi bwendi musajja wa Kabaka era mberekerwako ebivuga
kino omutanda abaganda ettaka balituze ebyapa baleka mu bbanka wawotoololo n'okiraba so nga ne bwalibeera atunzaguza bagwira sife aleka muganda munaawo nawo olw'omugwira ebbanja ng'osabosa mu gy'enkumi ebbiri nti tuli baako ewaffe ate nga toyina nnyo obujja kubeekoledde ebyabwe bangi bafudde byakufuna so nga bakolanga tolaba era ekyo kyekizadde okwetya okumanya nga baana battu mbasomye nafunye okufa okusinga obusaba abaganda talusembeza kumbi obafise bayamawanga magadde ekintu kyotosanga mubali sebonsaba nkuwezeemu nyimbula bakona ebivuga obugoma babutaasa ku nsolo nnene bwe bagibusuuza n'obubaka era n'abanyolwa bakyanyolwa n'abavaabutuka ab'amazika nkati mbalengera bakyatemya weekuumanga nnyo ze nsobola oyo oluba okusitula yasabyase n'abawowoogana ennyo mu makubo babaako ebyabwe ebibatemba oluusi mwenge gwe gubatuma ng'olwokabaka afuuse ekkalata ojjukiranga nnyo mu byonna eyaguma okutaasa obuganda n'otwemuka seba omukadde abeera mulungi kuba ebyafaayo yabimanya naye ebikwatagana ku nsi okugula nsaba abavubuka okibakwange munsinza omutanda siragira naye nfunayo omuganda yennuma saba nsaba nkuwezeemu nkwate mu lugendo nayitibwa mukama wange gasinwa banjawulo guno omulembe bivuga tukuba byamaanyi awolaba otya nayitibwa mukama wange emmengo omwoyo gunnumye ngenda wa mukama wange omwoyo gunnuma ngenza wa mukama wange emmengo omwoyo gunnuma ngenza wa mukama wange asinga Thanks for watching Tariq Media. Don't forget to subscribe.